taata we. Bwe yagamba taata we n'agamba maama we. Maama we yatandikira awo. Nze omwana wange tafunisa bantu bampi mbuto. Omwana wange serebu. Omwana we serebu? Wako nga nkatwala wako nga kafuuka kawala kange nkaagazaaki. Nga nyazaalawo bw'agamba? Bw'atyo nga bw'ayogera. Serebu kyoyo? Yani? Tata w'omwana we yani? Ebiri. Nendukuza, nenzaala, nga mukubira essimu, angamba kimu maama yaŋŋaana okujja ewammwe. Oyo omwami yali alina emyaka emeka? Era yali musajja, yali avubuse nga musajja mukulu myaka 2. Ebyo maama n'angamba nkole kimbirekere Katonda. Kasita we ndi mulamu, nkuze olubuto lwange, nzaale omwana wange. Kati omwana wamutuuma mannya ki? Namutuuma Muteesaasira Mahadi. Muteesaasira lwaki? Empisa ekwewaanya bulala. Mubuuze. Shida. Kiri kitya? Annange. Empiso yeeyo seetaaga banyambako. Yeeyo sayizi yeeyo. Kyokka bannange kati ate engeri gyali omutono empiso si ntono. Sayizi yeeyo. Engeri gyali omumpi. Andi kati kino kigamba. Ojjukira emboozi gye mbadde nkuteereddeko wali ey'abakyala. Nafunangako abakyala abawala ng'olumu jasi bandaga nti baneegomba nti oba banjagala. But sometimes bwe natuuka nendaba nga bo baagala kimu kugezesa kulaba ki. Linda okugezesa kutya? Nti kulaba wakulotya ndi ntya anti nshalinga nawe mbuuza mwali musulawa. Njagala kutegeera. Awo mwali musulawa muli mbalala muli mu karaoke mu kibiina kyekimu musulawa. We had a room. Nga musulamu babiri? Twasooka ssula mu abusi ne tutuuka ne tuvaayo. Ne mufuna room babiri? Ne tugamba manager n'atufunira room. That's good. Nga tubeeramu n'omuto waffe. Yajja ne bebe? Bannange Shida ng'oli mukyala mpambanye? Ogenda n'omwana? Leo ntambudde naye buli wamu. Mama. Tanva ku mugongo. Buli wamu ntambula. Kati bebe asisinkana jjadi omupya. Bebe asisinkana jjadi omupya. Neera twakwatagana bulungi nnyo. Neera yasooka ku neera ne kati ampita kojja. Ampita daddi kojja. Tukwatagana bulungi musayine gweyagala. I'm so happy for you Katiko. Kati olwavaawo manager n'addamu n'atukubira essimu kuba we twabeerera eyo twalinga tupostingayo. Manager n'atukubira essimu n'ankubira n'agamba Katiko kwetaaga. Akubira n'ono ne tujja n'agamba Yagala nyimbe yagala banna I like it. Oli otya? Oli otya Mahadi naawe? Oli otya? Dedi. Oli bulungi? Amanya go gwana? Mati. Ate ddala? Saasira. Ani? Saasira. Muteesaasira. Ng'oli kireeva. Mama wo yani? Mama. Ye mama. Atula. Mama atula. Abalungi abatulaba, assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Yenze Hadija Kigozi.
mwebale kutulaba mwebale kusubscribinga bajukiza nti banafe abanachiti habe batekamu omusayi kulaba nti shetambulira ddala bulungi poza ate ne Habibi Care Foundation gino gye mirimu gya foundation gye tukola tubagamba nti buli kanaku ekyasobola okuba nga otuweereza nusu 10 just nusu 10 bwe luti gwe wekaabeera asobodde ennaku 3 gy'emitwalo 3 tuyambako ku families nga zino tuyambako ku bantu abalala ab'enjawulo n'ababeera batasobodde kujja mu kamera ne tutambuza emirimu gya Habibi Care Foundation so gwe n'abeera asobodde nnoonyaako nze kennyini Hadija Kigozi ku namba zange z'essimu nja kubeera nkolaki nkuddamu bulungi nnyo poza ate abantu bange baneeno kyonna ky'obeera oyagadde okubeera ng'obayambisa nabo olunaku olwaleero the fact nti beetukidde mu kamera ojja kubeera obanoonyaako oba onoonye ku muntu abakwasaganya bulambalamba mwebale nnyo okutulaba mwebale kutwagala mwebale kusubscribinga eno ye beautiful family omwaka guno gyensoose okusinkana ladies first Shida salamu alaikum. Walaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Oli otya? Jendi. Amasongo gatunuliza baby boy. Banange. Mwe, shiri wano zenji mani. Salamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Banange. Eddoboozi nga sajja. Neera. Oli otya? Jendi. Gamutya. Tuli bulungi. Dine mwami Katiko ne family ye. Omukyala n'omwana Mahadi banaye Mahadi Dr. Katiko Dokita nsajjanjaba oli omutima endwadde z'omutima ba dokita w'ebisolo tofudde tufiiridde ddala banaye muli mutya Shida oli otya jendi ng'oli siriasi nnyo otya kamera buuza ku bantu abatulaba sanyuse nnyo okubalaba amannya nze Rashida Nabachwa eyeddira eŋŋonge. Wow, that's amazing. Nabachwa mwasinkana mutya ne Dokita Katiko? Dokita Katiko oyo era sibbanga ddene nnyo kwesinkana kati tumaze emyezi nga 3. Nga mulabaganye omwana amwenga akuze mangu mwamuzaala ddi? Omwana ono sijja kulimba mwana Dokita Katiko siyamuzaala. Kati ono omwana amuzaala aliwo? Amuzaala twayawukana olw'ebikolwa ebitali birungi. Ng'ebiri watunyumizeeko emboozi yo tugyetaaga nnyo. Omwana taata we yanfunisa olubuto nali nkyasoma. Ng'osoma mu class ki? Nga ne mu senior 2. Wasoma paka mwezi 2? Ng'oli mukyala musomi osomye nno. Osinga bangi abali wano ku media tebaasoma. Taata we yampa olubuto twali mu COVID ng'olwo closinze down nga bagambye okusoma kuyimirizibwemu. Ne batuyimiriza yalina ekibiina eky'amaganda kati nga mweneeyiyiza. Eky'amaganda otegeeza ki? Nga nzina mazina maganda. Oli muzinyi w'amazina maganda? Ng'oli multi talented. Yalina ekibiina ky'amazina amaganda. Ekibiina ekyo ne nkiyingiramu nga ngenda n'enkola n'enzija ne neeweerera olwansonga mama wange nti si mukazi ali awo yeesobola naye si nnyo nga era yenkana nga nze sayizi yange wondaba era natwala kikula kya maama. Ate taatawo naye yenkana nga ggwe? Nedda, taata ye yali muwanvu. Mama we yakunyumiza nti buzibu ki obwaliwo? Waliwo obuzibu bwonna obwaliwo? Obw'okukwatagana kwani ku taata? Ku ggwe oba ne ku ye? Obuzaaliraano oba mmwe? Just yangamba kitonde eri Katonda kuba abantu bangi betufaanagana nabo. So we nayingiramu ekyo ekibiina nga oneeweerera we baggalawo ebya COVID. Nengenda ewuwe nga gyenviira wafuna omukolo nga gyenkolera kale natandika awo ebyokunkwana
weneebakako naye omulundi gumu lwe nafuna olubuto lwani olw'omwana ono. Wali oli virgin? Gwali gusooka okwegatta n'omusajja. Kati yakutunuza atya mu mbuga za sitaani nga wali tobimanyi nakubira? Era nga bw'omanya abasajja be balimba. Yagamba atya? Yagezaako kale okunnimba. Engeri gye nali nsigaddewo nti nze nzekka nze muwala aliwo, abasigadde bavubuka, nga ngamba eyo muwaabo vaayo jangu osule n'ewange. Ekibiina ky'amazina mwali muyina ebisulo nga mukuŋŋaaniramu? Nga muzinira wa? Ku mikolo biki ebyo? Ku mikolo, birthday, graduations, emikolo bwegityo bwegityo. Sooka oyimukunziniremu nkakase. Teekako eŋŋoma mukube engalo bannaye shida nziniremu ku mazina. Tukuwe ekisenso. Ne wano wendi nsobolerawo omuzinyi taliiko ebyo. Waaw. Kayimba kyakanandujja kembeera muyimbira. Kayimba ki? Akaani akamisa akisemakula ke katya? Ako kengendo kuyimbira yimirira. Abanga bange njagala nyimbe, abanga bange balekatya kukubanga. Nange wanayo omanyi njagala nyimbira omutanda, abanga bange njagala nyimbe. Wow, bane ompangudde ekituufu nzikiriza omanyi. Nakati kono yeyagira yazinanga amazina. Lindamu. Kati omanyi okuzina nawe amaganda? Tebakuyita kuzina, bakuyita kubiibya. Kale Tereza Oluganda okubiibya bogamba okuzina oba wemudde. Toyonoona bali ku HK Media ate tulinawo n'omwana omuto. Anti kuba kubiibya. Amazina amaganda mazina kyobola olina okugazina. Oh my God, enkuba. Abanga bange njagala nyimbe. Njagala banna. I like it. Ddala kituufu Rashida, amazina ogamanyi. Nga mutandika kuzina na musajja. Ati nga mpa olubuto, bwe yampa olubuto ne mugamba nti ndi lubuto. Naŋŋamba mbu talina buzibu. Ajja kukola ki? Ajja kundabirira. Bwe twatuuka olubuto nga luwezezza emyezi ng'ebiri. Ne mugamba nno tugende ewa maama okole ki? Omugambe nti ojja sobola okundabirira kuba we namugamba nti ndi lubuto. Kyemanya ajja kumbuuliza waani nannyinirwo. Nga ŋŋamba nti tugende. Atufuna olunaku nga tugenda. Ng'ayogera ne maama. Maama ng'amubuuza nti onaamulabirira. Ng'amugamba nti ye nja mulabirira buli kimu. Njamuwa buli ekineetaagisa. Yakkiriza ne mugenda ewa maama we. Nga tugenda, nga tuvaayo ewa maama. Maama ng'agamba nti tomuyisa bubi, temulujjaamu, naye mulabirire bulabirizi azaale. Simuwagira kola ki? Lujjamu. Microphone kweri. Kati nga tugenda nga mugamba nti kati newa maama wo ne taata wo olina okukola ki? Olina obbategeeza nti olina omuwala gwe wawadde olubuto kuba ne maama yakimugamba. Ebyo ebiseera wali obeerawa? Nali mbeera naye era nga oyo omwami? Awo bwe mwali muzinira ng'okyabeerawo? Nga mbeera naye. Kati we twatuuka eby'omugamba ebya maama we muleka ayagala kuzannya, muleka agenda azannya. Nga mugamba nga ŋŋamba nti ewa maama, maama kyemanya ajja kukola ki? Ajja kuyomba naye tukole ki? Tugende tumugambe. Nasooka n'agaana ogamba maama we
nayagala ogambako taata we. Bwe yagamba taata we n'agamba maama we. Maama we yatandikira awo. Nze omwana wange tafunisa bantu bampi mbuto. Omwana wange serebu. Omwana we serebu? Wako nga nkatwala wako nga kafuuka kawala kange nkaagazaaki. Nga nyazaalawo bw'agamba? Bw'atyo nga bw'ayogera. Serebu kyoyo? Yani? Taata w'omwana we Maganda. Omuyina mu kifaananyi omundagiro? Yani eri? Semulina. Amuyita Fahad Semadaala. Nange Fahad Semadaala weegaana omwana ava mu ntumbwe zo. Nga mama agamba omwana wange serebu. Serebu ki? Tazalamu obwo buntu bufaananawe butyo. Ng'agenda ne wa mama wange ng'avuma maama wange ng'abagamba bwe muba mwagala zaakulujjamu nziyina. Naye ez'okulabirira omwana zo sikola ki? Sizirina. Musima yange azaale biki kati oyo atasobola nakusindika mwana bamwagazaaki. Oyo wakulongoosa bulongoosa biki ng'ayogera bw'atyo. Bakulongoosa bulongoosa? Banongoosa bulongoosa. Era n'akwata omwana we, n'akwata omulenzi, n'amutwala n'amugamba siddamu kulaba na muwala oyo. Yandika ng'olubuto lwa myezi 2, n'endukuza, n'enzaala, nga mukubira essimu aŋŋamba kimu maama yaŋŋaana okujja ewammwe. Oyo omwami yali alina emyaka emeka? Era yali musajja, yali avubuse nga musajja mukulu myaka 2. Ebyo maama n'aŋŋamba nkole kimbirekere Katonda. Kasita we ndi mulamu, ninkuza olubuto lwange, nzaale omwana wange. Kati omwana wamutuuma mannya ki? Namutuuma Muteesaasira Mahadi. Muteesaasira lwaki? Kuba nakubira kitaawe nemugamba nti omwana ekyemanyi ekinansumbuwa ki? Linnya ayinza okuntabukira okukaaba. N'aŋŋamba ngenda kuwa erinnya lya jjajja wange lyoba okola ki? Lyoba omutuuma. Era nampeera erya Muteesaasira. Erinnya yali kuwa obuyambi bwo n'agamba tajja bukuwa? Obuyambi nedda teyampa. Era natuuka mu theatre nga bagenda kunnongoosa nga omusawo amaze okugamba nti ndi wakulongoosebwa. Ne bamukubira essimu ne bamugamba nti omuwala wakulongoosebwa. Mama nga yamukubira. Yajjako bujja ssimu ne bamukubira nga takwata. Ng'ebya Katonda obimanyi ne bannongoosa. Mama n'atetenkanya ng'omukazi n'akola ki? N'asasula ssente mpola mpola. N'atetenkanya ng'omukazi. N'ansasulira ne tuvayo mu ddwaliro. N'angulira amakerenda ne tubeerawo. Paka omwana n'aweza omwaka gumu n'ekitundu. Kaŋŋambe nti omwana yalina emyezi egyo 2. Ne ntandika otetenkanya ng'omukazi ne ŋŋamba maama ngenda kukola ki? Ngenda kuyiyayo omulimu ogwa dansi kuba gwe nsobola. N'aŋŋamba ogenda gutetenkanya otya ng'olutindo lukyali lubisi? Ne mugamba gwe tofaayo nja kuguma. Laba naguma ne bansala kati olwekyo nakyo si kizibu. Ne ŋŋenda nalina ekifo ekyokusanyukirwamu kye nagendamu. Kiri eyo mama wange abeera Walusubi, ekifo bakiyita Namawojjolo gye nasanga omusajja. Naye omusajja oyo omwebaza promota bamuyita Sijje. Alina abaana ba Karyoki. Kati we yandabako ku stage nga nzina amaganda. N'aŋŋamba nti nambuuza osoma? Ne mugamba sisoma nina n'omwana. Nambuuza omwana wa bbanga ki? Ko nze wa myezi 2 lwakuba muleseyo ewaka ewa maama. Nga ngenze kiro ekyo kwetetenkanya.
nampa enamba naŋŋamba ojja kujja tujja kwogera ku ssimu. Nina ekibiina ky'abaana ba Karyoki, ojja kujja weetetenkanyiza eyo n'omwana wo, siina buzibu, ojja kujja n'omwana wo era ne ŋŋendayo n'omwana wange. Teyampisa bubi era natandikirawo okutumuka awo mpola mpola ne nva mu awusi nga yaŋŋamba kimu nti kolerera mwana wo. Baali bakusasula era ye olunaku? Mutwalo olunaku oyo mba nkoze. Nga Katonda akuyamba ne bakufuwayo ne ku stage ng'obeezaawo obulamu. Era omusajja oyo omwebaza. Kati naŋŋamba njagala kimu olabirire mwana wo. We natandikira awo ne ngula omufaliso nga ndaba kale ebyawusi bikoze ki bintamye nga abaana bangi ennyombo sizisobola ne mpangisa. Ne tutandika otambulanga ku kkubo n'omwana wange nga tuzina. Ndowooza vidiyo ezo zitambula nnyo, abantu baziraba. Nga tutambula n'omuzindaalo tugenda mu butale awantu awali abantu abangi nga wetutenkanyiza ne tuzina ne batufuuwa nga obulamu bwe butyo wetubutambuza. Mba nfunyeyo n'ekyo ya Karyoki ne ŋŋenda n'enkola n'enkomawo ewange nga bwe ntyo bwe mbutambuza mpola mpola. Ne Sonko gye yandabira ku TikTok owa boda oyo gwe bandaba gwenzanyanga naye owa boda nankubira essimu naŋŋamba nti jangu nakulabye ku TikTok ng'olina ekitone ky'amazina, ndikwagala nkwongeremuuko ebirala ku byo ko nze siina buzibu. Nampita ne ŋŋendayo ewuwe, nagenda ewuwe ne nsangayo Katiko. Omusanga wa Sonko kati dokita awo omwana muwala ajja tandikira awo. Ngajja nera nze Sonko yankubira nali ndi awo aŋŋamba Katiko yebale ku ssebo kulaba TikTok kibiki naye adde njagala gye tukole neŋŋamba abulo siina buzibu. Kati gwe before that wali okola ki? Nera nali mu industry kuba industry nera stirungi badde mu video z'abayimbi nkozeeko ne batuli bulala bangi benkozeeko, ndiko mu nnyimba za Gravity bangi benkozeeko nabo naye nga nera mbeera nasana gye nali mbeera kiyinza okugamba nti gye nali mbeera kuba kati saawa zino nga nvaayo olumu ne ŋŋendako mu kibuga n'enjiriba ne ŋŋenda mu Owino nga ndi mu byangatto just nga nina bakyali bange tusuubuza bugatto byakusuula tugenda awo bayitayo wali waggulu wetukolerawo mu kajja bayitawo mu kajja tuteekawo bugatto obugatto webuti naye ne ŋŋenda mu industry ne ŋŋamba waaye nga biri binjira nnyo nga siina nnyo maanyi mu energy naye nali ndi awo mukulu Sonko nankubira essimu Katiko yaleko nze Sonko adde nkwetaagamu sooka ojje. Olwatuuka nesinkana nakyalo oyo. Ani nakyala siti kiri gundi tekiri bulala tekiri bulala mu kale mama bulamu oyo mama bulamu wakiri awo nno oyogedde nesinkana mama bulamu tasinga bwogamba nti nagambamu emiting embadde yatukole kati wemwe emiting gwe n'omwagala just twesooka kwemiting nga bwogamba tugenda kukola ffenna nkujjira mpulira olwamalirizaawo ne tukolayo butukozeeyo tambula mukko tumala nenzirayo nansana ne mukazi wattu naye naddayo mu bibye
kati nga tuli awo ne babaawo ankubira essimu nga mpise Embalala field yali Embalala twakolayo weeks zaali 2-3 bamuyita manager Grant Promotions yali eyo tuli awo neziramu neskanani zamu netwesinkana madamu ani amulese wano twesinkana welcominga biki naye nga bimanyi abaana b'endirimbo endirimbo kyeki abakalyoke nga bimanyi kati mutuuka bo babeera nnyo gende wa Uncle Sonko babeera nnyo yetalangana abagadde nadde baba n'embeera zaabwe ng'oluusi olumu nga tulaba nga something waki kati ne tutandika okubeera awo nga tukwatagana bulungi ne tutandika emboozi okukwatagana betunyumya nga olumu bali ng'olumu bali tetubawa nnyo budde bwaffe nga tubeera babiri tubeera tunyumya baffe bwe tuba tugize oba genda kulya tugenda ne tufuna ekyokulya kyaffe ne tulya nga naye bw'olaba bali bo balaga nti bo oba tuli nnyo bo balimu bamaanyi etabawa budde bwabwe ne tubata tukola zaali weeks oba 3 nga muli Mbarara nga buli kanaku babawa ssente mmeka mu kitundu ebiri buli kanaku tuuka nze nenvaayo naye naavaayo kati nemmala ekyo ekiseera kye mwasula Embalala ne Rashida muyinako we mwatuuka twalinga tubeera ffenna naye nga jikira abantu nga mwakeera waye just emboozi yalingawo ne munyumya nera abasinga ne bagamba kati abo nera nembeera nebanga ebaawo nga kale mubali bo nga kifaananyi kye bafuna naye kituufu kyali ki twasooka kufuuka ba mukwano nga bogamba am your bestie kitegeera you're playing in the same nga mugira you're acting in the same crew nga muli mu kibiina kyekimu ate ekyo kyo kiveeko nga bogamba nti kati mbuuza mwali musulawa njagala kutegeera awo mwali musulawa muli Mbarara muli mu karaoke mu kibiina kyekimu musulawa we had a room nga musulamu babiri twasooka sula mu house ne tutuuka ne tuvaayo ne mufuna room babiri ne tugamba manager n'atufunira room that's good nga tubeeramu n'omuto waffe yajja ne bebe bannange Shida ng'oli mukyala mpambanyi wagenda n'omwana leero ntambudde naye buli wamu mama tanva ku mugongo buli wamu ntambula kati bebe asisinkana Daddy omupya neera twakwatagana bulungi nnyo naye neera yasooka neera ne kati ampita kojja ampita Daddy kojja tukwatagana bulungi musayine gweyagala I'm so happy for you Katiko kati olwavaawo manager naddamu n'atukubira essimu kuba bwe twabeerera eyo twalinga tupostingayo manager n'atukubira essimu nankubira n'agamba Katiko nkwetaaga akubira n'ono ne tujja agamba kakati ne muvaayo Embarara twagala tukole ekintu naye njagala mubeere mwenna kuba nera still twamugambako tumugamba kakati saawa zino we tuli abo pozi n'oyo omuto nagamba tewali buzibu mujje tukolagane tukwatagane naye nga gwe Shida nsembera wano ku Lusegere tuula wano njagala by'oŋŋamba nga mbiwulira bulungi kati gwe n'okwatagana ne Rashida
ebya laavu byatandika ddi gwe ne Shida? Ebya Dr. Love. Ate ebya Dr. Love neera nga we nkugambye twabeerereyo embalala. Ebya Dr. Love we byatandika. Omwana w'abandi n'otandika omufaako. Anti neera nga olwenjira bwe ntijjukira nze nalinako sente nina connections. Ng'olumu bwe tuba bigira bigize nekijira nenkuba kasimu naye waliwo ekiganyo wano kale kanjire bateekako gamba manyi tugende tusooke tufune wano watu tulye kakoko tugenda bwekito ensonga lwaki ndi Manager Sonko Shida ngenda mukolera shopping end of month. Yes. Shopping ey'abakyala yennyini entuufu inshallah ngenda gimukolera. Neyanza alhamdulillah. Onsanyusizza bambi Rashida. Ekisookera ddala ondaze nti oyagala nnyo omwana ate oli ready to be a mother. Not everyone is ready to be a mom. Okimanyi nti omwana wali ojja mu kasuke wa maama wo. Era olaba abantu abakulu abawanvu abakola okwata obala n'obutwala ewa maama wo n'olekaawo omwana. Era namuzaala ne baŋŋamba mutwalire nnyazaala wange oyo ow'olugezigezi mumusuulire awo mutambule. Nnyazaala wo ow'olugezigezi? Anti yayogera bingi ne muzaala bulungi. Ne baŋŋamba abantu ne baŋŋamba mutwalire nnyazaala oyo omuggyemu olugezigezi omumusuulire omulekere awo. Kati wategera ddi? Mbagamba nedda nja beera naye tewali kinaagaana. Tewali kijja kyonna kye tunaaba tufunye kye tunaalya. Tujja kupambana n'embeera yonna enaabaawo. Bannaye abakyala munnegatteko tukolere omukyalo no shopping yenze nsoose. Ngenda kukolera omukyalo no shopping ey'abakyala entuufu deodorant, spray, perfume, buli kimu inchireti. Abakyala yenna asobodde neegattaako ku lugendo luno. Surprising omukyalo. Dr. Katiko yabadde akyanyumiza Dr. Love. Amusinkana. Ekirala emboozi we twanyumiriza kale ne tunyumyako ku muto. Naye nga bogamba kale kino abakyala kimanyi bajja beerako gye bali eyo. Nze nafunangako abakyala abawala ng'olumu jasi bandaga nti baneegomba nti oba banjagala. But sometimes benatuuka nendaba nga bo baagala kimu kugezesa kulaba ki. Linda okugezesa kutya? Nti kulaba wakola otya? Ndi ntya mu nsonga ezimu n'endala. I'm so sorry. Sijja zisosoya. Abaami nga temwekutte kujoyininga mikono nga ngambye nti nze omukyala n'abakyala tugenda kukolera ono omukyala shopping. Abaami muveeyo. Ndina Dr. Love no Dr. Katiko naye mumukwatireko wamu. Soko nyumiza ensonga eyo. Abakyala bajjanga nga baagala kulaba bw'ofaanana. Just bagezese naye ng'oli akwajja ng'alaga nti azze ng'aleese Love. Nakutwala mu outing olutuuka nga yateekamu ne mugenda outing byonna ne mubikola. Nakupromisinga tujja kubeera successful, tugenda kufumbiriganwa biki olutuuka nayagala agire naye nga buli ddakiika kkubira oliwa jangu tugende gondiisu ngayagala just ngamba yabakulira nga baagala ebyo byokka ng'obibawa bwemubuulira nti obawa ebintu bwemubuulira ebintu bya mu maaso ebyo tujjabba ebyo tujjabiraba tusooke tugende tuka ng'ogenda ng'okola emirimu gya gavumenti. nalinga erungazi nekyanga
nera wamu nalinga amanyiza nga ngambagamba ndi mulwadde sirina maanyi. Nga mami agamba ati agenda okussaamu ssente gwogaye toyina maanyi babikiriza jawo tugende mudda naye nga nze focus nga ndaba sijaliko ate nentuuka nentuuka ate nera still nga emboozi ng'eyange nga kumpi ekwatagana neya Rashida kuba naye still basinga balinga bamukwana naye era still nga baagala byakukola ki kulaba biki olaba neyamuzaalamu omwana kitegeera tawo netutandika okukwatagana mpola mpola betutyo nera nze nange kennyini nayo n'omwana ebbali omwana ali gyali abeeyo abe bamuwamba bagana okumukuwa ye yavaamu nga muwanvu omwana ye yawanvu naye mama woyo amaaso n'omutwe bibyo oli talina na wamwegaanira mama we ali luddawa ali mukono kasita oyinayo omwana kati Rashida webali kukwatagana ne dokita kale nyawo kati osuubira dokita muwaayo ddi ku mwana njamuwa sawa yonna inshaallah musooke mmala okwetereza tomala gazaalafu omwana tomuteeka ku pressure kyetwaga nera singa nti eri pressure singa tekiriwo ekiti ne kyetuliko twagala sooka kutereera yadde tulina kale ab'ekika yadde ki naye ffe ngaffe twagala tusooke twetereze ffe ngaffe. Kati wagendayo wa mama wa Rashida n'akumulaba? Nera tugenda mugenda kukyala inshallah mbasabire tasi twagala tufune abatukwatako batuwagire mukole budget mu kisomero ajja bakwatirako nenga kyemba mmanya naye kati maama waakumanyi nti gwoli naye togera naye mukadde mwogera naye ne mama wange naye kenyini amumanyi empisa ndowooza omuwulira n'engeri gy'ayogera Rashida nga afunye omusajja omulungi olabe Katonda akwagala ggwe era njagala kati ku mwenna ani asinga okwagala munne dokita anti nze dokita yegwe osinga okwagala Rashida Rashida ani asinga okwagala munne yenze ki ekiraga nti gwe osinga nawe otulaba otunula butunuzi n'olaba kiki ekiriwo keyo eri etya buli kimu oba okiraba. Yo people, this is a very lovely couple. Mwamuli yatya bumanyi kigenda maaso wano. This is a very lovely couple. Ono omusajja ayina omukwano. Ate ogwa ddala watuuka gy'ogenda nze nkubuulira ebigambo bino watuuka gy'ogenda dokita tuufu kati wafaanana ani maama wo badde mami wange maaso ga mami wange amaaso ga mami wo kale ne face abalenzi mufaanana nnyo bamama bammwe kubanga ffe tubeera balungi era ye Katonda wange ow'okunsi gwe nsinga okwagala gyali ali atya ali fine bambi yakukuza oli muntu mulamu okimanyi nti oli muntu mulamu abalala bakulabireyo omutuli ngulala ng'odduka ng'omaguka amaaso naye nze nkulabye abalungi abatulaba olunaku olwaleero yenze Hadija Kigozi njagala nnyo okukyalira ku bantu mumanyi ekyo mukimanyiko mugenze mukitegeera ndi ne lovely couple olunaku olwaleero Dr. Katiko ne omwana muwala Rashida bali mu mukwano gw'ekimemmete ne bebi waabwe bambi we bava wadda Mahadi ayagala maama we okufa obufi omwana yabaaki kyekyamwokya leeta tugiterekera amazzi gamwokya
Bannange opookyezza n'omwana omanyi okubanga omwana talina ndabirira ate n'akwata omukono mu mazzi ekyo ekiseera kati wali oliwa nali ndi waka ngenda kukuwa nali waka ewange kati nali nfulumyemu mu nnyumba nga mulese nga yeebase nga ebiseera ebyo yali ayiga kwavula yali ayiga kuyimirira kati namulekamu nga yeebase nga bw'omanyi omwana yavula aba ne supiidi ng'enkuba erweze ngenze kwanula ngoye nagenda okujja nga muwulira akaaba nga nyanudde engoye nagenda omutuukako ng'amazzi yayimirira ku katebe mu kutuula bw'ati wansi ave ku katebe atuule wansi omukono yatuusiza mu seppiki neyeesiimula amazzi ng'olwedde amaze okugeeyiya era okugulu kuno nako ne kuddugala okugulu kwo tekwajjako bbwa mukono gwe gwasinga kati omwana wamulaba otya nti naagenda kulanga mumpi tajja kuwampuwa newe namuzaalira mama yaŋŋambirawo nti oyo omwana agenda kufaanana akufaananye nga gwe wali ng'oli bebi n'ekikula kye kyonna era nga waakuze bw'ati era nga nze we nakula era bw'afaanana era mama atunuulira ekifaananyi kye nalabira ddala nze nga nkyali muto kikula ki kyotegeeza n'ekikula ki ekikula ekyaffe nga bwe twenkana kyentegeeza ekyo kati ekyo ekikula okirabira ku ki ku magulu olabira ku mikono amagulu gaali shota n'emikono nga mimpimu era aba alaga ne waabeera muwere emikono gino ne waaba alina biseera giba mimpi gyali mimpi nnyo n'omulaba nti tagenda kuwambula era mama yasooka okiŋŋamba kati alina emyaka emeka saawa zino alina emyaka 2.5 kati anaatandika ddi okusoma nindaweza emyaka 3 alyoka atandika okusoma ate omwana we ali very sharp era bannange edokita webale kwagala mwana wa shida omwagadde ng'owuwo yennyini niraba wange olowooza abasajja buli omu ayagala omwana ojjala omwana we abatakyayagala bya mwana buli obudde we buba butuuse ng'omwana yeekabyakaabya omusajja aba awulira obusungu ayinza n'okugobesa omwana awo we wasinga okugobesa abasajja abaana akaseera akali eri nga imaani erinnye omwana akaaba omusajja akugobesa omwana nze nkubuulira naye weebale kumwagalira mwana agala ate ekyamwagalira dda amiina ekyo kirungi kati pulaani zammwe ziri zitya muyinayo pulaani bantu tulina nnyingi naye jasi kyetusaba abantu bambi tubasaba mutuwe sapooti tubeefe nga ffe tubeeko kyetukola ng'ekyaffe nga famire affe tugambe twesiime tweyagaze kubanga ekyatuleetera okweyagala ffe nga ffe abamu baalinga nga bogamba nti oli akuyisaamu amaaso biki ositegeera nga lwaki tweyagala naye n'abantu tubaagala naye oli bw'olaga nti no olina kyotwagalamu ng'ate ng'olina engeri gy'okiyisaamu ekitatuwa amaanyi mwe abantu mwabalina otuwa amaanyi ne tweyagala ne tuba bulungi neera abagala zi video challenges abagala okubeera mu nnyimba wetuli n'abagala okugamba nti twakitinge muzannyeko nabo we-can kubanga kyetulaba ebivulu emikolo olina ebivulu olina emikolo kale entertainment
kuba kati saa zino tetujja kulimba as in for now kale tusobola kuba nze nagendako nembi okuyiga kanika masimu biki naye nga oli bansasulirako omwaka mulamba bazadde bange wayiga naye nga for now sobola tuulaawo nti mbeeraawo kuba omuntu ajja n'atuulaawo nti simankanikira nasooka kutunuulira nakubalaabala n'agamba ate tewali awo omulala agira kitegeera ng'olaba gwenga kirina engeri gye kikugiramu naye for now kyenyinza okugamba we can live on entertainment kyekitufuniramu emirembe ne bw'ogenda ku stage n'ogiragiramu you see you're happy you're living naye tuula ku mulimu oli najja kiringa neera bwe nakoleranga awo mukajja neera bajja babeera bakutunuulira amwagala ki nadda mu kuseka segeera akagato kakano nakutunuulira akola wano mpakali ate kali nali kitegeera bambi simanyi sijja kugamba nti bannayuganda mwenna abantu it's to you all people who can support who loves us kankyogere mu luzungu kuba kyemanyi waliyo n'abalala ab'ebweru you support us and we do what we can do. Nakoma myakuna senior ekyo kirungi mwasomera nno ddala olaye we musisinkanye shida yakoma musinia tugoli musinia mugenda kugatulana bazadde bali sibazadde ninomu dadi aliwo dadi yanzirukako nga ni mu P6 yali muwanvu ali eyo wa Katonda Mungu yamujjulula on stress nze mbadde mmanyi nti yakuddukako nti ddala emboozi zammwe zifaanana ya shida dadi wange ali wa Katonda ali eyo ateredde ettende yanzirukako nali mu P6 mami wange teyakwegaanako oli ng'atuukira ne badirekita b'essomero akwata ku mwana wange nali nina ne benchi yange nga yankolera ne benchi nga njibeerako lwakuba bweyamala okufa abafamire bali nnyo bakiyita balude mulugube byonna ne babiwamba ate omwana biki ne mama wange n'asalawo agamba nze ngenda beera naawe tuli baana babiri nze first born nawe kasista kange nakayita Shifra. Kati sister wo naye akufaanana ye wanjawulo muwanvu nnyo ye alinga banyalwala alimu ng'olunyankole anti dadi yalimu olunyankole taata yalimu olunyankole. Kati bizibu ki bye musanga gwe ne shida bizibu ki bye musisinkana n'omwami we? Obuzibu kale kusoomoozebwa kw'abantu bakola batya? waliwo akulaba n'akujevuna kale ng'amanyi nti ye kyasobola okukola gwe tosobola kukikola bwe obuzibu obuliwo bwokka. I'm so sorry. Any other? Wali ekirala? Oli n'agaana okuwa omulimu ng'agamba n'agukola talina kyasobola kukola omulabirawo bwe obujevunyi bw'abantu kale kujevuna. Bizibu ki bye musisinkana as a couple? Si bingi nnyo kiri awo Nashida bayogedde ekisinga kusanga nga bw'ogamba tuuse mu bantu omu n'akutunuulira ng'alaba
azini kulaba bange ekintu oba ekiri awo n'omwana omuto kale okuyisaamu amaaso nakuyisaamu amaaso kuba kati waliwo n'abamu betusanga naddala amusori tuse naye mulimu naddala abasajja abamu najja oba ng'aliko babiki najja gwe okitegeera nakubanga omwana omuto oba nakusendasenda nakusukuma eri nakusitula ng'omwana ebintu ebyo nakuva buvi mabegaye nakusitula bw'ati ng'omwana omuto kyekyo mukola bubi bantu mmwe abaagala n'abano bonna fe abantu tubaagala for real. If you approach us, we can share. Yeah, we can share. So sharing emboozi netwogera netunyumya. We are free, but omuntu nojja tuuka ekiseera nobeerawo nga tokyayagala nakutambula nnyo mu bantu nobeerawo. Lwaki weeyita Katiko? Lyerinnya lyo? Si lyerinnya lyange. Lwaki weeyita Katiko? Erinnya eryo nalijja ku mukulu Amooti Omubalanguzi. Ye yali kutuuma erya Katiko. Kuba neera nali nkyasoma najja eyo nali nkyasomera eyo Mbalala. Neera nali obadde nnyo mu Mbalala. Najja yali basho tuuka nandaba ja kuyita esho nemuwa enamba ya maama wange namukubira jange Kampala nenzija gwe nkutuuma erinnya ki jjukira Amooti omumanyi ebibye manyi yasooka kumpita oba Kiyuuni nemugamba ani goyita Ekiyuuni ekakali saizyo omanyi buno obuntu obutakula ne bukoma kankuyite Katiko neera ajja Amooti nkusiima nnyo kuntuuma erinnya kuba litambudde. Kati ate wava otya eyo ewa jjajja ewa Amooti Omubalanguzi okujja eno? Amooti si nti nabeerayokko. Amooti yalinga nkubira bukozi netukola show nemala nenzirayo nampaayo ku ssente nemala nengenda neneyanza ne mukulu Miki. Seems too funny. I love you. I love you more. So much. Miki, I love you. Kwane Miki waliwo natuukira wano nga nvudde zitya kale nga waliwo wendisitaaka nankwatakwata mukaawo kuba ye Miki alina bye yankolerawo neera ebimu nkyabiina ebiri yampa TV nangulirayo n'essimu nampaayo n'obusente awo waliwo kale nga bemanyi nga ndi mukwepangisiriza nampaayo busente nensasulayo awo lentingi biki naye nga neera ne Miki ne bemukubira essente ngaba bulo lisitaaka agira maana Katiko sooka ogira ofune kyogira kyolyako. That's good. Nasooka nengendako waliwo omulenzi yali ankutteko bamuyita Vipawa ali amanaginzeeko nga nkuba buno bwe nali nga nkuba obw'okukkubo wabulabanga ani mu pampa. Ng'oli mu pampa nno naawe watuyisaamu eggaati. Erigimu naye walowooza otya ku by'okwesiba pampa gwe wenna omusajja omukulu? No, it was about waliwo kyali wange bamuyita Niko abeera eyo Mmengo yali alina olimba lwa shooting baliyita Bwojo muna Uganda ebiseera nga COVID tenaba kujja ne lugira yali aluteekanga ku YouTube kati netufuna abazungu biki we love that boy biki neera ne batteerako nga obusente ne COVID neyingiramu awo era COVID yasooka
bebambezangawo njirabwe nti nakwe batusindikidde bweziti kabagala tutwala Amsterdam UK newa zaali gali amawanga 3 covid awo neyingiramu ebalega batuyinge nekitwala nasooka nekitwala nengamba pampa engeri gyendimu gundi kategori y'abato biki nendaba nga kiri nnyo fane kuba nti nondi ninga bito bibebi byebityo nsonga lwaki naye abamu bo babirowoozangamu birala nga bakitwalanga gwe akikoze obulala naye nga gundi vision yali nti olwokuba ndi mu saizi y'abato kwagala nnyo okubeera mu bintu by'abato bwekityo naye tewali kirala. Rashida, njagala kwebaza ekintu kimu kubeera muyonjo. Nze sisitula baana yadde ndi muzadde naye bebi w'omuyonjo olaba musitudde ate bali kusiima mukyala muyonjo mashallah. Ekimanyi nti nze situlangako kuba sisitula baana omwana banaye abazadde muyonjo abaana amazima Katonda omuntu ajja mu interview n'omwana nga tosobola musitulirako mwana we nga ye ng'omuzadde mukyafu n'omwana amulese mukyafu mbwembeera mbi ate ng'olaba bano abantu si be bali mu mbeera eri awo sonko mbuno nnungi nnyo oshegera naye bayonjo tebawunya bubi olaba mbasembeza ne wane n'okumpi nange baali badde batudde eri mwebale kwefaako honestly mwebale kwefaako amazima nze I give credit ekintu kyembeera mpulidde sisirika nkugambye abantu bajja ku channel yange n'owunga omuntu olaba bebi we naye ng'oyagala omusitulemu naye nga tosobola ng'omwana mukyafu ate omwana omukyafu banaye tasitulike kati obola omwana omuyonjo buli muntu abeera gamba bojo omwana omukyafu terya yadde amukoonako mwebale kwerabirira. That's very amazing. I wish you more wins. Mbagaliza buwanguzi bwereere in your entertainment. Rashida, be supportive of your man. Murichingo ebirooto byammwe nkikube. Amina. Manager nga temumwebaziza bannange. Ako kajjanga nga kakodyo. Kajjanga kakodyo. Akoze bulungi. Kajjanga kakodyo naye. Millions of views. What? Thanks. Era tumwebaza nnyo manager Sonko. Tweyanzenge okututuusaako wano we tuli. Oyinayo okuba kwa noboto basembereza omusajja wo munaye bajja mubbe naku zino ekibba abasajja kingi. Mwaba commentinga mmwe nabalabye mmwe. Nga bagamba ki? Mutuwe mukulashira mmwe. Bakusaba mukyala wo. Ngenda wali waye katwe ku SPC. Ngobalope. Mfuneyo abasirikale bagala biri bamubereko banaye abasobola munfunire security. Kiki kye walabye mu comment section nga boogera isoko tukwaseemu mutuweemu mukyala mmwe naye bano bagala nabasanyudde yadde ndi mumpi njawanvuwa mazima Nenga badde nsaba tuusa okwebaza n'okweyanza tofukamira tewali buzibu tukutegera sifukamira manager Sonko keep the heart mu mutima ogwo tugenda kukolagana ffenna tugenda kukwatagana ate tukikusuubiza kati ababagala for entertainment babafunire wa ku page yaffe kweri agenda kubayo n'okebera waliwo ennamba zammwe n'ogenda mu message ne whatsappinga ate abatali ku TikTok abatali ku TikTok namba yennyini eri ku bayo gy'okubako badde nkyakubuza toyinayo bakwano baabawala tebakubbeko omusajja enjagala gyakwagalamu bannange tagwa mu kinnya n'amenyeka tebajja mubba wange nzekka tebajja mukubbako wuwo wekka
kyo tekisoboka naawe kiraba bulabi. Tewaliyo obuwala bulala bumwesembereza? Bangi naye yalonda yamala. Wow, that's amazing. Anange bino byenjagalira ddala. Kati dokita, ekintu kino mukiwanikidde ddala paka eri ku red flag waggulu. Green flag yewuuba. Mukikwasizza maanyi. Bakwano bono bakola otya abakwegwanyiza? Obaloopa nabo bennyini bakimanyi batya n'okutya. Mulekerawo bannayo okubeera n'abasajja abafumba. Abasajja abafumba bamu baddayo ne bagamba bakyala baabwe. Kyekyo ne bwebagamba oli mukwano gwa mukyala w'omuntu ozze weeteze bbaawe naddayo nagaolaawo oyo nno mukwano gwo bw'oba toliiwo akola bwati ne bwati. Anti nkimanyi neera gye bali bakimanyi nti nno dokita kwendi naye naye dokita nze dokita wendi empisoni nawe njiteeka abaagala okubajjanjaba mpolampola dokita empisa ekwewaanya okufa obufi. Empisa ekwewaanya bulala. Mubuuze shida kiri kitya? Anange empiso yeeyo seetaaga banyambako, yeeyo sayizi yeeyo. Kyokka bannange kati ate engeri gyali omutono empiso si ntono. Sayizi yeeyo. Engeri gyali omumpi. Andi kati kino kigamba ojjukira empozi gye mbadde nkuteereddeko wali ey'abakyala. Andi baalinga bagamba katugende anti bakulabanga mu pampa anti ne katwale ka bebi tulabe. Bannaye nafuna empiso wenjituuza nenteekamu eddagala nosibawo nensibawo kapakaita batya kakostomolozi okategedde ako. kati bigambo ki by'olina eri bebi wo ebisembayo? Tugendewo. Nsooka kuddamu kulabula abo abamwegwanyiza otyo nti gwe ndisanga gwe naasanga saagala kumanya, saagala kwesembereza. Era buli ali eyo ng'omanyi obadde omanyi ojja musemberera obeeko n'ekyomulimbalimba nedda bambi tolina kyojja mulimba kkirize. Yalonda yamala. That's amazing. Kugambo ki bw'olina eri shida? Mama bulamu. Mama Africa. Mama Africa. Mama Africa, mama bulamu. Kiŋŋamba njogere abantu ekisooka mwagala nnyo ate mwagala ate tweyagala. Mukitegeera si tuli mulavu wabula tuli mu lukundo. Muli mu lukundo olw'amaanyi. Naye bafaani baffe abalina endowooza nti nno ojja mulimbalimba tokisuubirayo. Just tubeere friends twagale mube mutuwa ebirabo oba ne mutuwa akasente it's okay. Naye okugira ne muyingira relationship yaffe nange muzikirize basiibule. Wano music yatandikidde ddala olweggulo lutandika butandisi wiiki etandika butandisi. Mahadi jangu bebi osiibule abantu jangu bambi ali very comfortable oba mumuleke akooye jangu emotoka yasi tulage Mahadi
soko bakulozingira wa moko zinamu antu tuzinire mbebe Mahadi sibula abantu kona dance kona Ya. basibule babali Bye. yo batunule baba lieri mu kamera bagambe bye Bye. mwebale bagambe mwebale Bye. bagambe tubagala bagambe tubagala Anaye taata w'omwana ayagala omwana okufa obufi yenna amwetaaze oba abeetaaze kapeeno for entertainment abaagala obeeyambisaako oba okubasupportinga in anyway bali ku TikTok enamba zaabwe ziri mu bayo banoonyeeko kulambalamba mpozi bw'oba tosobodde kubafuna osobola okunoonya nze oba omwami gwe bayita Sonko owa booda so munzikirize mbasibula olunaku olwaleero nyenze HK Media Hadija Kigozi mbajjukiza nti Habibi Care Foundation weeri okubeera nti nno etuusa okuyamba kwayo eri abantu gwe wenna ayagala okwetaba mu kuyamba kuno oba oyina ngoye oba oyina bitabo toyina gwobiwa oyina shopping gyoyagala okukola ffe tubeera n'abantu mu charity organization eno tusobola okubeera nga tuwongerayo okuyamba kwammwe era mutunoonyeko ku namba yaffe ey'essimu gyolabaawo wammanga tujja kubeera tubayambira ddala bajjukiza nti abannakyo T-Hub bo we bali okuba nti nno bakutuusaako amajaani gano gasala ku weight kobe mwami kobe mukyala gajja kukolako bulungi nnyo neyanza nnyo bakwano assalamu alaikum